Goodlyfe tandikibwako omusajja gwe bayita Jeff Chiwa. Jeff Chiwa oluyimba olujja gundi okukola Goodlyfe yali nakudata. Yes. Kati nakudata omukulu agenda okudda nga amaje gakoze barracks yago. Nga gewagudde mukoze barracks. Ate Jeff Chiwa yali manager wa kamiliyoni okigamba. Jeff takuwala nanga. Lwaki ogamba bodi? Oyinza okwewa obotwa. Jeff ng'akuwalanye mu eno field. Mulabe edduka. Muzibu nnyo bwatyo. Yenna kwe yatuluma eri gye ggambye nga bamugobye. Olwo muvudde ku 15 muzze ku 5 kunya nga tulalaze tezimala. Tulina embwa tulina embaata abafishi balina okubaawo. Sente zesaze. Jeff ataddeko akazito. Era Mowzey yagenda jinje eyo nadda n'agamba tugireese leesu. Leesu si ebadde yetuzize engolo. Mwesibe leesu. Omanyi nyimba ezaalya. Nga Jeff zonna zitadde ku Warren. Era bamuyita Warren Baga. Agamba mukimanyi kamiliyoni atya. Ne tumugamba ha oyo tumutya badde ki. Kati nze kambalage nti kamiliyoni atya. Ne tumugamba ogenda tulaga otya. Gwerinda. Kati musajja atukamiri ne baako amugamba waliwo akuyita ebweru. Ng'olani amuyita oba bamukuba kodi ki ndowooza kamiri nasukwa kangende mulabe. Kati kamiliyoni aba afuluma mu Casablanca radio nga radio akuta ecupa ya Nairobi Brothers. Kati yamutayiminga anaatera otuuka nga wali. Babanga abayisinganya n'alyoka akuba ecupa ku ttaka. Motherfucker! Kamiliyoni yaddayo munde. Nagasi bagambye. Kati tazeeyo emisinde. Nindako yali atiisa kamiliyoni. Yavuga kambalage nti kamiliyoni atyamu. Netuvuga oyo solid. Talina jadda. Oyo solid. Namuga omusajja yabuka ko kukalina na menyeka amagulu nadda goyinzo mukanga. Naga kambalage nno nti ayagala obulamu. Ekiko Mowzey yatuuka ekiseera ng'amanyi yafi wolina n'omuntu kale kankigereze nti mayo njogera nnyo ku Mowzey mpulya njala nakkaaba. Kati wolina nnyo omuntu. Wolina nnyo omuntu oba tomanyi mugaso gwe nnyo nga wona abeera ne mukazi wa wakaye naye wano bw'osobola omumanya ng'akuleseewo ennaku ezi. Kati olaba Mowzey twabeeranga naye nga tumanyi yoyo nga newe mukola entalo kati tolina kyongamba nga twakuba ennyimba nga tolina wongambira luno tulukubye lw'amaanyi. Kati nze ngaza amanyidde nga nkimanyi buli lwe tuleeta yiiti ng'omanyi shuwa nti buli lwimba olujja naye waliwo ennaku yatulumako. This is Ground Media UG. Bakazi baabo abakulu kale tukwaniriza gowe noena atulaba ku Ground Media ku Sanetagi TV. Olunaku olwayo tuli mu mwezi gwa kubanga tujjukira omugenzi Moses Radio eyayimbanga ne Wizo era nga tuzze okubanga tunoonya ku bantu ab'enjawulo abawangalira ennyo mu bulamu bwa radio nga bw'oba onoonya radio obaako osooka okwekona n'ogamba nti waneeno we tuli era ng'omukulu gwendinayo olunaku olwaleero alina erinnya lye yagaseeko ennaku zino balitaali lyongambye ku simu Caution. Gwe Caution we Mavado. Caution Mavado. Chris Brown. Zonna chorus MC Fish. Babita MC Fish omusajja tunyanjudde na bulungi. Era bagamba njaga malayo. Omusajja yawanga MC wa Goodlyfe. MC wa Goodlyfe. Wadde saazi no Goodlyfe tukiwuliranga kigambo naye nga Goodlyfe sweet. Lwaki ogamba nti Goodlyfe sweet? Omufunza tekyaliwo. Goodlyfe yoyigo gwali omusingi yoli yali omusingi omutuufu. Naye omuntu akulaba yandiyagadde okumanya Mowzey Radio yali muntu kikaaki? Mowzey Radio yali muntu ayagaliza ate Mowzey Radio omuntu yali omuntu ayagala ennyo okukola. Ate Mowzey Radio ye muntu eyayagalanga nnyo buli ssaawa nga mulimu vibe. Okay. Kati ng'ebyokunywa ebyo nga wola Goodlyfe. Okay. Buli ssaawa mulina okuba nga mulimu mu vibe era twanywanga ebintu bye twakola byonna twabikolanga tutamidde ebiseera kubanga omutamivu asalawo lumu omutamivu agamba nguze engatta eyo ng'azirina n'agigula
omutabi bagamba emmotoka ya sente mekanti bweziti nakuba essimu ewakanga gyeziri emmotoka ne mugigulirawo mu bbaala ebintu ekitegeeza nti ebintu byonna bye mwasinganga okukola kunywa kwali kunywa ababanenya bakyamu mwali temutegeera n'abaana be twazaala abamu twabazaala tutamidde ebiseera ebisinga kati twakatandika okutegeera nti twali bwe tuti kitegeeza nti omutwe omukulu gwe gwali omutamiivu era yayiiya ekigambo Goodlyfe Jeff oyo alabika anyumirwa nnyo Jeff yaleeta ekigambo Goodlyfe ng'amaze okufuna Red and Wiz ng'adduse wa Chameleone Chameleone yali Nairobi bano abaana ne bakuba Nakudata Nakudata yali etya Nakudata Suna ayita radio ne bagenda juka Suna producer omulangira Suna kati amuyita amugajjawo tulemu mu kagundi wano mukayimba kano okawulire radio agenda nga talina Wizo manyi Wizo yebaka nnyo ye watulo kati ono yejuka yali mu kalaba nga mujagu ng'amanye ennaku ye ebyaddala radio ye ebyaddala family teyali teyimiridde buki teyali bulungi kati agenda agiwulira engoma agituulamu kati wagituulamu agiwulira naye nga womanyi radio yali ayagala nnyo Wizo nga buli kimu ayagala nnyo Wizo jukira radio ewa Chameleone bana abantu ababeeranga awo mu compound abaali balongoosa nga ne Chameleone omussa mu mmotoka ye lwalinga luki ate Chameleone w'ennaku ziri omumanyi ng'ayagala baganda kati nga Wizo alinayo akamotoka alina emmoloka kati radio nga ye Wizo wakomawo radio ng'ayoze emmotoka yaani radio ngayoze motoka ya Chameleone ya Wizo kandi Wizo yabeere Wizo taso agoba radio mu motoka kubanga yamanyi ono yajoza agikirininga okitegeera nga bagenda kati Chameleone oluga tutule tugenda wano ng'ono atula mu ya Wizo Chameleone abakuba alaba amaje gwe galinga Wizo radio wali awo okitegeera ng'amubanga ku kidonga ate nga yalina chance endala nga ne Chaga amwagala yamutwala Chaga nga amwagala nnyo ngaita radio akatogo nga radio agenda nakanona mu studio ngana kanona chobomanya Chaga yaleeta radio mu field yenu ya music era nange utandika olaba radio kuba mukwano gwange muwanga mu bala Chaga ya muleta joli Chaga yagaba mwana kachali kankayimba fish mwana olina ku sax olina ku Park View olina ku White Nile okawamu ne kayimba olotandika ddyo kubeera MC wa Goodlyfe nga bagikubye Nakudata nga hiti ekutte kati wano noona wansi yali chali wange nenga wona abeera n'omuntu ng'olaba tomulaba muki tomulaba munnyo mulamwa naye ng'omuwa kubanga olina Chaga eno omanyi kati nga nati nange olaba Chameleone Chaga Chaga yankubira essimu n'angamba ogenda kubasaba mu kipepewo olumba lwa Chameleone olumayi bayita kipepewo nemugamba ogenda kubasaba ninga okikakasa ng'ogenda kubasama mu kipepewo nze nzomu ku bataano abaali basinga okubasama mu Uganda era sama ze zasooka okunninyisaako ku nnyonyi okakasa nze group ya bali bagita Undefeatable Acrobatics ng'olomukolera wa acrobatics mu ggwanga mu ngamba ekifo kye mwali musinziiramu sharing ensambya mwe mwasinga nnyo okwetaniranga sharing wayo faaza awo banga faaza muzungu nga batubikola bino oteeka ecupa kambe n'ogikubira samanidda kambe obwana naawe kuffe nga tuzze ku radio olumutambula muri mu Goodlyfe munywa buli kimu nga ogwa mu kunywa radio yali olaba gwe twagala omanya Goodlyfe tandikibwako omusajja gwe bayita Jeff Chiwa oluyimba olujja gundi okukola Goodlyfe yali Nakudata kati Nakudata omukulu agenda okudda ng'amaje gakoze barracks yago nga gewagudde mukoze barracks ate Jeff Chiwa yali manager wa Chameleone okitegeera oba bayomba byabwe se twamanya
Jeff nakola ejje lirye nakola Lady and Weasel nga jeri amanyi yatandika Lady and chi Weasel Lady and Weasel okutandika okweyita Goodlyfe ndoza nga tukubye bread and butter awo bread and butter awo yali budde wali okutandika okweyita Goodlyfe era Jeff yakireeta awo kubanga twakuba nakudata awo ne tukuba kana kayimba kabaletanga ku stage ennyo bannaye nga bakagala nnyawo Goodlyfe wetandikirawo semambo n'atugulira n'atusayininga okunywanga omwenge ogw'obwerere buli bbaala dindako fe twasayininga sebo club oyo nga tunywa wabwerere gwamanyi okunywanga nga buli bbaala gye mutuukamu club oyo semambo bannange abantu bonna benjogerako bafu semambo oyo omanyi okunywa ate ne bakusasula nga mwali itwali babinze kyova ngamba abantu teri kibiina kiriddawo kwenkana Goodlyfe okutuuka nti mu buli bbaala gye mwayingirangamu nga bateekayo likodi yammwe nti nno wemutuukanga oba muwasayininga busayininga brand ambassador wa club era omusajja eyajja mu Nairo yali Nairo eyawa nnyo Mowzey Radio era agenda Mowzey Radio bagera omukyusa ne tumugamba gwe wali alaika gwe walidde ng'olavudde mu beero era brand ekyayi Nairo Breweries kati buli omu akwata nti nze ndi wa club ya muswikinga olwo yava ku beero ayagala otuleka mu ka club bia ye adda Nairo tumugamba baba olabika walidde mukulu soja tuli wane wasemamba abaleka mu kakirabu akavaamu ayingira Nairo kumbe bamuwadde ebiseera ebyo we twajjiranga ku Goodlyfe nga kafiriji kalimu ka Nairo nganti weekend batuleetera diru yali nti buli balina refiringa weekend nkutidde nga kasito nkwata n'ecupa ya kirabu nga nsaba busabi munkwate kawunyemu weyajjira muntwaleko ku poliisi era oba nzijayo mbagamba ecupa yange nazze nayo kangende nayo ng'era nkayana nnyo ecupa eyo obutanvaako kati eri semambo nalaba omwana byemawuli omwana oyo abulaninga abulanize kirabu ya fishi kankutereka ataanaawo mwakola sente era twakola ze sejjusa ku basajja abo ababirimbira semambo ne Mowzey Radio obulamu bwange ndowooza bukyatambulira ku bulamu bwabwe omuntu bw'agamba nti obulamu bwe butambulidde nnyo ku bantu abo kintu kye ky'ogamba nti ddala ddala Mowzey Radio yali muntu ono kikyosinga okujjukira ku Mowzey Radio ekibi ekirungi kuba byonna yabikola ekirungi tusooke n'ekirungi Mowzey Radio wamunnyonnyolanga ekituufu ekiriwo nagampaamu eddakiika nadda n'akikusolvinga n'akukisolovinga nagamba Mowzey Radio namukabirako awo ekizibu biki naye nga jasinja atereza mmotoka yange naye nga mukabide muyise mu bintu bingi wala ate maama amalaalo baagakoze eki batusengula maama nyaga mugira bwati atola amalaalo gagajjirawa walina omuyiiya jjukira gwe nali nnyonnyola yali munywe nga nanga nnyonnyola ndi munywe kati n'omuyiiya nagakakati omanye ekiriwo nti golinawo kati bwezi naye nga bakusenguka amalaalo $5,000,000 obusatu ne bukuyingira gwe n'ogenda n'otereeza ebintu byo ate nga kkubirako naga waayi kati ng'olina omwejjako essaawa n'obala essaawa nti olunaku lulamba n'olwenkya siriiwo ategedde gyendi naye nakkubirako naga waayi soja kiwedde ng'alinga mukama wange CEO wa Tahiya Autospare wali eri mu kibuga naye akukangamu Tahiya olugira booti nga Tahiya agamba oli bulungi takulekerera yani Tahiya Autospare parts nange nyingiza munnange nina shows nja kwogerangako olaba Tahiya newo omugambe ekizibu kyoyina kati nabwamala kisolovinga nsiba ku sente takuwaza bia ani Tahiya zonna nzikuwa osaba abasajja abasiraamu kati olaba toneteba kyayika kati ate ye byonna byonna abikola bannange mulina abagagga bannange nange gyendi eno ennaku ennumire Uncle Tony tebakyayika ne bwamanya Uncle Tony nange erinnya lyange nange nze Tony nze Kafeero Tony Uncle Tony nange wali mu kisenyi jangu kati ye wamanya nti oli mulwadde ne bwakudduukiri alina okuyisaamu kasimu enkera gambe wawonye nti waayi wawonye
yali Mowzey. Yali Mowzey. Mowzey teyalina nnyo bantu mikwano bangi naye nga abo abamuli okumpi be bakyalibe. Kakati bantu bagamba nti Mowzey Radio yali musajja wa busungu. Ati Mowzey yasoma nnyo era Mowzey yasoma okusinga oyo Wizo. Kuba ye bamutu enchitya kyekyo waliwo omusajja aveeyo bano ba Rich Ganga basemwanga najja nakubira Mowzey simu n'agamba nzija batta leero kati Mowzey ye yawutegera ekigambo ajja tukola ki tutta musajja najja tukubira amagye ne gajja ku Goodlyfe emmotoka ne zisimbula etugende twasooka kulyawo mbuzi ne tukkirira anderita olwo embuzi nga mulya yanki mugenda omugaggaze yalaze batta mu ngeri ki ye kati omugagga yakola mistake mu kifo ky'ogamba nze tujoge yayogera bugaze batta omugagga yali azze batta naye mu nzita y'abagagga ngenda batameza bagwe nga yeerabidde nti mwe muli batamiivu ffe tuli ba DDO ba daily drinking officers kibiina okimanyi mwe mwatuukanga ekiseera nga bagamba nti omusaayi gwammwe gulimu omwenge nati nawaako omwana wange omusaayi ate yayongera kulwala bamuwa ogwataata we umba ogwataata gulimu ebyo ndawalaba mwana kanoka ng'obuzibu olonda atalidde tukyatugamba ku Mowzey kati omugagga agamba ekigambo njagala owulire statement olujjukira ekigambo omugagga kye yagamba Mowzey nzize kubatta omugagga tugulidde embuzi evudde mu kisejja emmoloka baziteesemu amafuta tukkira nvuga pajero short nteesemu akakazi nalina akawala pajero eyo yali erimu endongo bulungi kawanisa amagulu tukkiridde anderita tupaakinze omwana w'ennaku zino ayagala okumanya anderita ng'olwo eriwa Ntebe naye abatona tuukira ddala Ntebe eri muvudde ku Neverland mugenze Entebe oba njikulagire oba akava bote wagukino oba omanyiwo ko Sesegetwe kati oba omalako boti Sesegetwe kati ng'ogimalako waliwo kati ebitaala okyama kati anderita yali awo omugagga abatwala Rich Ganga omusayi gagga atutwala nga tugunywa okuva ku saa 12 ezo z'olweggulo nga tubala okugunywa tumaliza bulungi okugunywa ng'abuuza awalala wa gye muba mudda yazze tutta Casablanca ekololo ne zitunulayo saawa ngezi ez'ekiro ez'okumakya twatandise 12 kati ziri mu saawa meka 3 kati okuva okutuuka Casablanca kujjamu waawo ku Sande omumanyi twatuuka ngezi 5 omugagga nga atumya kirabia nga alyoka kirabia nga baleeta nene ejirako nga babwatuka nene ezo zirusinzi nga bale bagikuba wali Mowzey Radio no yazze tutta nga bwe yagambye ebyaddala nga akwatayo ecupa emu ne Giribo n'akwatayo ecupa ne Samekulu emu awo nesooka tunywamu awo n'ayita omugagga Mowzey yakuba omugagga oluyi ng'atuula mulanga ki yakuba omugagga n'ayiwa n'endusu twemulula nati ye weyagiranga olina mulindira wantu oba bawo olutalo olindira wantu era yabuuza gontaasa otya tolina dde enkovu kuba yali mutono nga mwesobolera tugende soja tugende yakuba omugagga oluyi tudda mu motoka tumubuuza omugagga okubye waaki omusajja yagambye yazze tutta sebuffe tutamiire ba eneme baffe batukube nga tutamidde tufulume enkya olwo amukuba kusaawa mmeka kaga ku musaavu mutuka fulume enkya juga twalina ba eneme bangi awo ebiseera ebyo tuvumako erimbe tuvumako ewa bebe eno wetwamukuba nyambula wali omwavu n'ombadala aya gwe tumanyi nengendo awo omusajja enkeera nga omusajja kyeyogedde kituufu entalo tulina kwekuuma kati ono byaga Mowzey yalowooza baayisemu bali baayisemu bano abagagga babatamiizi babakube
munanga ate soja tulina okugamba generali abayogedde olwamala okuba omugagga olwine mumulekawo n'omwenge tambulirawo era omusajja akwata ku matala ga nvudde ku bayimbi kyekintu nawe kyogamba nti Mowzey yali muzibu nnyo yali solid ekikulu Mowzey yatuuka ekiseera ng'amanyi yasinga olowooza teyali mutuufu anti ffe wolina n'omuntu kale kankikugereze nti mayo njogera nnyo ku Mowzey mpulira njala nakkaaba kati wolinaana nnyo omuntu wolinaana nnyo omuntu oba tomanyi mugaso gwe nnyo nga wonaabeera ne mukazi wa wakaye naye wano bw'osobola omumanya ng'akuleseewo ennaku ezi kati olaba Mowzey twabeeranga naye nga tumanyi yoyo nga ne we mukola entalo kati tolina kyoŋŋamba nga twakuba ennyimba nga tolina woŋŋambira luno tulukubye lw'amaanyi kati nze nganze amanyidde nga nkimanyi buli lwe tuleeta yiiti ng'omanyi shuwa nti buli lwimba olujja naye waliwo ennaku yatulumako ne tukkako ne tuddako mu miliyoni diddako ennaku yabaluma waliwo yatuluma omugagga nakkiriza ne muvaayo waggulu gye twali mu miliyoni 15 ne tukkamu kubaaba mwava mu miliyoni ebiseera ebyo nga Goodlyfe bagipangisa miliyoni 15 ku 2 Mowzey Kafeera oyo ng'atutwala oba omumanyi Kafeera aliwa yenna Mowzey Kafeera waliwo yali mutegesi era okuba Mowzey abantu bangi yabajja mu ndongo muno okimanyi ne Mowzey Kafeera takyategeka kubanga ye mu bulamu bwe yali ategeka mu Goodlyfe yokka gwe munoonyerezeeko Mowzey Kafeera yali mutegesi w'amaanyi naye okuva Mowzey we yafa siwulyangako kivulu kya Mowzey Kafeera nzijukira olunaku lumu nali nkyali eyo ewaka nga ngenzeeko ekawempe olaba awo ku Baroda Bank of Baroda Mowzey ajja mu banka ng'abantu bakuŋŋaana Mowzey teyakuba ekivulu yayimirira ku benzi eyo n'atandika okuba ekivulu awo nyini kyenkugamba ffe time eyo zonna twalinga mu vibe gomanyokera ku makya ne weegolola bwoti mu kifo ky'ofuna juice n'ofuna akakirabu akanyogo gaawo nga gw'obulikasawo wekyusanga mu booti ng'oli ne Mowzey nze ne firiji yewaka semmamba oyo omugenzi yagimpa kubanga eva ejjudde kakuleti nga kabaaye waka era ne mukyala wange okukyawagana gwali mwenge omwenge gwaleeta obuzibu era Mowzey n'aŋŋamba Goodlyfe tetuwasa tetulina kubabusa tuli mu Goodlyfe tulina endongo fiishi yensonga lwaki n'omugenzi we yatuukira okufa nga talina mukyala omutongole simanyi kyali awo kuba Goodlyfe twali tetuwasa ekikuŋo n'abakazi bangi abakazi mwabangana bangi abakazi batuka ekiseera ng'omukazi agamba gundi yagenze ne gundi kati n'amukubireza abakazi nga beekolamu omulimu n'agamba joggo abadde leero lwange nga n'abakazi batuuka nga beetegeera abakazi ba Mowzey aba Goodlyfe leero wobanga gwe abaddewo ng'enkya olekeramu munnenkya tuba twazaala abaana bangi ekyo Mowzey yali akyo Mowzey si Mowzey Goodlyfe saagala wayirize mugenzi omugenzi tomuwayiriza omugenzi era tulabye bye yalimu omugenzi yino teyali muntu w'abakazi ng'abavuma Mowzey ebyabakazi nga bawo rubbish batwagala ffe tulina endongo ffe tulwogerwako kati agenda kujja n'akola erinnya mbw ayagadde ku Mowzey kati ye wayogera atyo ffe abagezi nze musima Goodlyfe olunaku wetwogerera omwaka guno giweza emyaka 6 okuva lwe twaviirwako muganda waffe mukwano gw'abangi Mowzey Ssekibogo radio kintu ki wobeerawo n'ogamba nti myaka gino 6 singa Mowzey waali singa tuli bwe tuti ne federation teyali baddewo singa Mowzey waali anti Mowzey yalinga open senga yabirinya mudde ebyo byonna Mowzey yali open
era simanyi nti eriyo aliddayo era omusajja yazuula Mowzey radio Chaga Dr. Jose Chameleon kati simanyi nabo baleka bali tebategeera buli muntu gwe baleeta singa Mowzey radio wali nze senga gwe okujja interview nkuweera aga ngongera kunze namalaka emyaka 10 nga simanyi Kampala bwefaanana misana kati mbuli amba nnoonyayo kyebwe mu Kampala emisana ng'olobeera wa buli kimu kiri ku ssimu ndeetera emmere nja kwambala ku ngatto bweti design abaawo simu y'akasanvu gwe ng'oyingira wano nga Mowzey takukkiriza kuki twasetinga obulamu nga bulala era nze namalako emyaka 10 nga ne famire yange temmanyi myaka 10 era beewuunya nnyo okudda ngenda neegonza bannange mu myaka 10 nga famire temmanyi naye nga babagamba oyo gwe mulaba oyo nno mwana waffe ng'olobeerawakulira bukojja mbeera wange mu myaka 10 nga tutawana na banoonyako yukakasa nejjako omukazi nemmanya kati saawa ya ndongo n'oconcentratinga ku Mowzey nga ye switch yange wadda ne wangamba mulinde ku toyi mulindirawo wayo obulamu bwange nga tuzeeko emabega Mowzey watuukira okufa oba mukubira enkolagana ya Goodlyfe yali etya kuba twali tulaba nga atandise okuba nga aswitchinga kati Mowzey yajjamu waliwo Byetamanyi baali baagala musayininga nga muwandiisi nga baagala agenda awandiikirewa ego naye n'agamba nze ngenda ne Wizo naye nga bo baagala ye nga baagala radio ng'omuwandiisi naye ng'agamba naye mba ngenda wandika naye njagala amaka ge mukola buli kimu mumanye tuli aba babiri yayagala nnyo Goodlyfe kale yayagala nnyo Wizo nga kizibu nnyo Wizo gamba nti Wizo nti atandise okutaninga ewa Mowzey nti amwagale ono omuntu ayatandika okuba nga yakwegomba akwagala ebyaddala Wizo yasooka okuba star Wizo yasooka okuba star nange Mowzey nze namusooka okuba star kubanga nze nalina obuzindalo bwange neegiragira era n'otandika okuyimba okwo blasta we yayimba Mowzey nangamba olaba omwana oyo yagenze London nawe kubayo bituni awo olwo n'okuba kayimba ki mbaliremu tuliremu kati yangamba gono yali muniga nakwala ekiriga nekukubira nemugamba akayimba akakoze ewa Didi wano walize n'okola ki nokawuliramu nangamba jukira twali ku CD eyo nga okweweereza tobitegeera bulungi kati ng'olina okujja ne ka CD oba akareediyo omutwalira ne flash tezaaliwo kati nga CD tuzitwalira mu nkofiira ereme kufa nemuntu yalina akareediyo kakalaawo nemugamba akayimba okawuliramu awo nangamba eyo anthemu yeekuleeta olyoka oyogere erina okuleeta n'abana akayimba bwe bakaagala akayimba kaali kamaanyi abantu nabo ne bakaagala nzijukira balina kaagala kubanga n'ekibiina kye nalimu nga ekiriko nga wenkakuba nga wenzija bagamba weebali Goodlyfe oyo kasitazze nga bwe tulaba ennaku zino nti bw'olaba omwana Shavik Singazze ng'omanya Kimenke waali kati bwe balabanga MC Fishing ng'era oluwulira we bati wentuuka ejjinja mu pajero yange nga bagamba bayiddye koobona oyo bayiddye kitegeeza gwe yali akulembera skoodi abakulu n'obagaa kati kiri kiriya nkutidde kaakati bo bwe bandabanga abantu bonna nga bagamba oyazze weebali akayimba kange muna ne katundaawo Mowzey nangamba kati okiraba kati nga newangamba owali soja nga kyenayagala ku musajja oyo nga show promoter ne waba tampise nga Mowzey agamba nja kuwabeerawo kitegeeza nti bwe bapangisanga Ready and Wizo ng'agamba oli free tugenda wano nti ndi free gwe tuuka wali go tuyita abo badafaka oba boogera luzungu bakatisi baani go tuyita gwe
mukwano nga gwali gw'amaanyi nnyo namwagalako ekyo era oluyimba lwange lwatunda nnyo ku lw'omwange era olujja asooka ne balwazama baliiremu mulina ddumanya ku kifuba ne mbagamba are you ready for Goodlyfe? Are you ready for Goodlyfe? Abanange waliwo abantu be wayitanga n'owulya nga n'ensigo ziwuuma ng'oyita abantu neryokeeteka don nga kigenda okutabuka nga muyinza okutomera obutebe. Mu myaka 6 gye tumaze nga tetuyina radio gwe nga MC Fish kati essaawa eno twogera ku music industry in general kikyemiisinga? Emiisinga yeera yennyini kubanga abaana bayimba era abaana baleeta ne sinawulira asuula ng'omusajja oyo. Omusajja oyo yali asuula, yali akasoka. Sibagambe nti mbanyoomye, abaana baleeta era ne music ennaku zino akyuse nejje oyo jeno tumuleke ye tumuwe ekitiibwa kye nga woogamba kadongo kamu yali wa kabi ne Paulo Kafeero mulabe kolaki duka noza nkiteese bulungi okitegedde bulungi. Bayimba kanki ogerenga we bagambe ennaku zino bayimba naye omwana oli yali bayimba era bayimba ne concert tuzikola tuziraba ya fiki twagibaddemu tebajjudde kakati naye gokiikase tewaliyo bajjudde tetwakubye enduulu nkulaga essimu yange tugireke bantu bajjudde gwe kwebiri eri etaani eno baadde bekyanze naye batusesera nebo naye bafuuka bebiri mwe bannamawulire wemutwe mwoge tukyali kubanga tujjukira ku ezo moments ezimu omugenzi radio bwe akasembayo tuve wano ze yalinga ayisaamu mu bantu kubanga ye Mowzey radio yatuukanga mu kifo ng'omanyirawo nti Mowzey akoze eki ati bano abamutraininga bakamiliyoni be batraininga radio kati ngenda kuwayo akasembayo Mowzey twali tuyingira Casablanca n'agamba mukimanyi kamiliyoni atya ne tumugamba oyo tumutya badde ki kati nze kambalage nti kamiliyoni atya ne tugamba ogenda tulaga otya gwerinda kati musajja atukamiri ne baako amugamba waliwo akuyita ebweru ng'olani amuyita oba bamukuba kodi ki ndowooza kamiri nasukwa kangende mulabe kati kamiliyoni aba afuluma mu Casablanca radio nga radio akuta ecupa ya Nairobi kati yamutaiminga anaatera otuuka nga wali babanga abayisinganya n'alyoka akuba ecupa ku ttaka matafaka kamiliyoni yaddayo munde nagasi bagambye kati tazzeeyo emisinde nindako yali atiisa kamiliyoni yavuga kambalage nti kamiliyoni atyamu netuvuga oyo solidi talina jadda oyo solidi navuga omusajja yavukako ku kalina namenyeka amagulu nadda goyinza omukanga naga kambalage nno nti ayagala obulamu kati olwo olutalo lwe balina Goodlyfe ne Rio Island olwo lugwa lutya olutalo lwa Jeff yateekanga mu abaana kati ate Jeff ateeka mu Mowzey n'ateeka mu Wizo kati brand neekula nga buli omu atambulira ku mugongo gwa munne ng'olwo buli omu atya munne era mu nsi muno kino Jeff Shiba mwebaza naye Shiba olwokuba maama waali baba maama abo balina engeri gye balwanyisa ekintu omwana waabeewo jjukira maama wa Mowzey ebiseera ebyo Mowzey maama wo ddala amufeedinga yali jjinja ono Kasuubo Jeeni naye ayiiya bulamu kati okitegeera awo nga tulina kulwana ennaku neetuluma bwekyoba omanya nga Jeff abayuuza ati Jeff takuwalananga bwekyoba omanya olwo olutalo Jeff alupise mulwanye kamiliyoni Wizo bukyankalanye endongo entuufu eyaliwo endongo entuufu ebiseera ebyo yali kwewalana nga woba towalanye ono toyitawo ng'olani president olaba osajja kibebekulu
buli akiwala naayitawo Bebekulu Bebekulu kasita omuvumo oyitawo ati Bebekulu agamba obo bwana buto kumbe oli alinnya kye mwava mwamulumbanga twamulumba mu bituufu nti radio yayitako ewa Bebekulu ewazo for beginning biri byali mu ssomero byali mu ssomero nga ne Bebe tannatuuka kulaba najjayo ne kyamulesa maanyi goofu nviiri nga ziri waggulu kyekyatwaza omukulu byali bya ssomero ebyo byadda naawe ddannyo nga nono ntanayingira nandongo nga bakyeyiiya bonna bakyeyiiya naawe byali kati lwaki olutalo mululeeta ye yali star ani star Bebe nga ye star nga olina omukuba oyitebagabo naye erijja ku mutabani wa Bidandiyani lwe lutalo luno lwe tulaba mukulu lwalimu ani principal ne Bebekulu kitegeeza buli muntu yalina okwekona ku Bebekulu ayitewo ate principal yali mukwano nnyo gwa Bebekulu nnyo kati kankubuli awo mu biseera ebyo emikwano emituufu Byetamanyi ne principal baali bamukwano nnyo ddala ne Bebekulu abayingiramu kubanga ye yalina ku kasente basulenga naye bano baali baana ba ghetto nga bebeera mu ghetto bebeeyiiza era obo yanoonya Parrot ajja kuwa story entuufu oba Tuluman Kibalama oba Black Boy bano baali bamukwano nnyo ono twamwagalako ng'alina akasente ekitegeeza ye omulimu gwe kaali kasente ke mwali mwagala n'engombo y'ennaku zino jjukira omwana wa ghetto aba alina talenti naye nga talina kimukola kimuyisaawo kati nga olina okwerijja kubaako ne mukwano gwo okyogaa tolina bagagga bo bwe weesibako gwe waali obulungi ennyo Uncle John wali eri okuva mu Code Base Entertainment tukutumbiddeko nnyo omuyimbi Queen Smile akosa ne Nuera ababeerako ye rekodire beesinga mu ggwanga Uganda bannamawulire mugenda okwegatta okuba akaseke bannamawulire kwogera amazima omuyimbi aliko ensangi zino Nuera yayimba kayimba akayimba akapya bakayita comfortable bale atambula eno wansi mu ghetto mumundeetereko nina mbeerayo ne bushozo w'emitwalo 2 kati anawo tunavaayo ddi nga tukubaza 2 kakyogamba nagwe tuba tukuyimbirako bwereere tukuwe ng'oyogeza maanyi nkulagirire enkyawo ku Friday omundeetere wesirikire nga tukyali ku bulamu bw'omugenzi radio wetwogera giweze emyaka 6 era nga bazze bateeka celebrations ez'enjawulo okujjukira obulamu bw'omugenzi era ye muyimbi kati ndowooza buli lunaku lwatuuka lwamuziikirako ndowooza okuva nga ennaku z'omwezi 25 ge mazaalibwa paka ng'ennaku z'omwezi lumu wona tuba tucelebratinga bulamu era neebaza nnyo badijje mwenna okubanga we tuyingira mumukuba mu bino ebirala naye okutuuka bwemubanga tuyingidde mwezi ogwe ennyimba za Mowzey zonna muzikuba mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala era wadde yavaawo nange naleeseyo akayimba akapya bakayita yabbente mukayiseemu kulage budda omusajja yafa kati twetetenkanya okimanyi Mowzey okuva we yafa abantu abamu badda mu mirimu mirala awo wenyini we mbadde ngenda okugamba okuvaho kwa Mowzey abantu abamuli ku lusegere kosa ne famire kimanyi nti lakedubbe oba kamiliyoni gwe nga ensi yonna eyagala kamiliyoni naye nga ku makya osangako enamba ya kamiliyoni yakubidde ate nawe ng'ogikwatira ku pensiyo noga aŋŋamba ki soja ogamba ki kakali mwana soja kati tewagenze nayo nimuga ate wabiŋŋambye ekiro ne mwana gwe soja ng'olayina assignment gye yakuwadde nandi nga mu kifo nze nsuukawo nga nze bagamba temojja temojja ovanga ku show nga ffe tufe omulogo waffe ow'enkuba ffe tumulina ng'olani yali abalogera enkuba oyo waffe tumumanyi mutunda lindako mwekushe yammwe nga enkuba tezitonnya naye enkuba yasembayo yali egenda batwala ku 10 years of ready and wizo omulogo twamuwa walagi yali awuguseemu fishi omanyi olaba ekyo TV ebeeraawo naye temumanyi abantu beeriisa kati Goodlyfe yali awo naye ng'eriisa abantu okusukka abatuuka nga bonna mpaji bayimiridde ku Goodlyfe abasinga bakimanyi
ngaimidde ku Goodlyfe ngeri we ngaganze tambuza music ne mumpeyo kashokamu nze ngoda kyonze mumpeyo okitegeera nga tumaliriza obubaka abo obusembayo eri kyosinga kyogamba nti ddala fish singa omusajja ono waali singa fish siri bweti kituufu singa omusajja waali singa n'okundaba olina okola appointment za mirundi emeka ebiri okundabako kati ndaba wano waliwo David Lutalo oyo onoonya manager we n'okuba kweno era nagamba ono yatuuse mu kifo kya Lady and Weasel olaba nga Lutalo yasemberedde ekifo kya Lady and Weasel n'okubira ono simanyi noonya Nassa simanyi Kula Maani kola bisumbu okutuuka ku Lutalo kati senga omusajja wange waali senga tuli wala in fact kizaka tutwali badde na mugwanga lino Uganda nga mwina tukubira kuveeyo ne tujja ne tubayimbirako ne tugenda ne tubalagako ne tugenda kye tulinawo Weasel kimulekawa ye Weasel ng'omuntu yaguma yagunywanga we nagunywa naye kati otuuka ekiseera ne weetereeza ng'omuntu kuba twazaala kati nina abaana benazalya mu Goodlyfe 18 mu bakazi 18 kati olaba kati weetereeza obaka bange obusemba bannange 31st tusuleyo ewa muganda wange Mowzey radio enkeera tumusabire twamuzimbira bulungi ayagala okujja omulabako jangu olabe twamuteeka olabe tumulabirira emundu zibawe ezimukuuma temumutwala n'embwaze ezisinga weziriwe kwegamba setuli teri taiti jantunyumirwe wojjanga oli soba wali tobaawo olina kubanga onywa byonna ky'ekyowuli ekiba ku mutwe kiteekeko jantunyumirwe just kumulabako bulabi baagala nnyo mbaagalira ddala bamuta MC Fish omusanyusanga bulijjo kale bw'ati abadde MC Fish amanya agange nze Edwin Kete tugenda kubanga tusukkawo wano emboozi bwe tutandika okunyumya MC Fish season tesobola kuggwayo kubanga obulamu bwali bw'amaanyi ate nga bunyuma agambye nti bo baali banywi 24/7 ndowoozo DDO ba daily drinking officers nga bakwataganye onatanywa babeera wamu bati wabula mbeera bulungi mweraba